Leero ku Lugonvu's Show. Osobola kirowooza kubanga olwaliro kiyinza okuba nga tekiri ku ggwe naye ng'enkya kigenda kujja ku ggwe. Omusirusiru yalengera omuntu ng'agwa n'amufuula emboozi era n'ategeeza ensi ng'oyo bwe yagwa. Naye omugezigezi buli lwalaba omuntu agwa naddala nga bali mu fieldi y'emu amufuula kyakuyigirako era afuba nnyo okunoonyereza okuzuula ki ekisudde omuntu oyo naye kireme mmusuula. Mwenna muli b'amaduuka namba 6 gaddewo agudde omugeya yali munene nga nfe nga tulowooza tasobola naggwa. Amaanyi nga yalina mangi ye bw'aba nga yalina amaanyi amangi asobodde okuzikira kitegeeza naawe osobola okuzikira okuggyako ng'otegedde ebizikizza oyo yalina amaanyi amangi n'obizuula n'obinoonyeza eddagala ne birema kutuukako. Nnyina negwenawegaga nti oyo sente yazikozesa bubi, ekimubonyaabonya sente yazikozesa bubi, n'aba nga talinaako wadde akataka sente yazikozesa bubi. Ani yagamba nti olina endagaano gy'okola ne Katonda nti gwagenda kukumiramu obwo obulamu bw'olimu, nti abalala bagenda obbujjamu naye gw'ogenda busigalamu ng'odigiddiramu obwo obulamu. Abantu bonna abayita mu kusoomoozebwa nga baaliko obulungi nga kati bali mu mbeera esoomooza tuleme bafuula topic tubayigireko buyigizi. Lindirira